ati si bya bulijjo nti mwami Kyagulanyi amazaalibwa ge abadde ageekuliza newankubadde nga yali tanaba kujja mu byabufuzi ng'amazaalibwa ge ag'obuzaavinga bwe yajja mu byobufuzi yasalawo bwatya bwayagalaga tulina kubeerawo munda tutereeze ekibiina so even n'ekigenda mu maaso olwaleero ffe tuli contented ng'abatandisi we are comfortable. Olwaleero abantu baŋŋamba ne bansaba ssente waddayo mu kibiina bakuwa ssente olina ofiisi simanyi abantu bano be nayogeddeko wali mu kutandika ekibiina bakiteekamu ssente mmeka ezo ze bagaba. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV abali ku Tash Media wonna osinzidde okubanga olaba interview eno. Thank you so much wenyo okubeera ng'olaba. Nze Ade Wilberforce Kinyumu yanje of course kwaniriza Focus TV ali mu Uganda, East Africa, Africa wamu ne diaspora kyokola kyamaanyi nnyo era tukikwebaliza. Olunaku olwaleero tuli ba mukisa okubeera nga tufuna omwami ono owamu kubatandika ekibiina kya NUP. Saawa zino bw'oyogera ku bibiina ebyobufuzi ebiri mu ggwanga lyattu Uganda nota mentioninga NUP nkakasa nti oba okoze ensobi. Leero nina omwami omu ku abo abaatandika NUP. Twaga tufune ku background eyo na biki ebibadde biri naddala ku kibiina kya NUP ekyo okusika omugo okubadde kulika propaganda atambulirako yena omukulu agenda kuba amutangaaza era ng'amunnyonnyola. Sebo kamange nkwaniriza sebo. Abe ndi musiimu nnyo kuba nti Ade yes. Ndi musiimu nnyo kuba nti nkyaziddwako ku Focus TV. Mukisa mulungi nti olwaleero waliwo ebintu bye tulina okuba nga twogerako. Very true. Ate ng'era awatali ffe kijja kuba kya bulimba na bulyazaamaanyi okuba nti abantu beepaatiika. Wano mu Buganda tulina olugero olugamba nti enjogera egamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Very true. Erinnya Mulangira Simbwa Paul Kagombe. Simbwa Paul Kagombe. Era okoze bulungi nti onyanjudde nga omu ku abo abaakeera ku makya ne tutandika ekibiina kya National Unity Platform. True, kibiina twakitandika way back in 2004. Myaka nga 20 mu National Unity Reconciliation and Development Party. Kibiina nno munnange kiringa omuntu bw'olaba. Kubanga ekibiina kissa, kibiina kitambula. Oba tokifiidinze, regulator gwe tuyita Electoral Commission balina ebintu bye basaba ekibiina oba kirina abakulembeze ku mitendera egy'okukiikirirwa local government oba ku parliamentary level oba ku presidential oba tekirina. Ekibiina kasita kirinnya amayengo nti kiwandiisiddwa. It is mandatory kya buwaze nti buli mwaka ekibiina kikola kye tuyita annual returns. Buli mwaka annual returns mulimu okufayiringa ekibiina bikizze kikola mu mwaka guno kuva gwatandika paka guggweerako ng'ate isi tebawa ssente abatalina representation in parliament naye mulina n'okulaga ssente ze mwafuna ng'ate muzanjulira bali abatabawa. That is the beauty of the law. Nti bw'obadde tebabawa ate omwaka guba guggwako mulina obbanjulira kubanga tulina ekizibu kye tulivuddeyo olwayo kye twagala okubanga tusosowaza. Yes. Omuntu okubeera mmemba w'ekibiina tekibeera kya bigambo. Kyova olaba nti ebibiina byaffe tebinywera kubanga abantu abajja ne beekakaatika oba ne beetuuma ng'ayambadde omujoozi gw'ekibiina nga tatutiriza mitendera gy'alina kubanga ayitamu afuuka emmemba, ekibiina tekimusula ku mutwe. Kyova olaba nti n'abantu ab'ensa etwalibadde nga tuwanga ekyokulabirako amalako omwaka nga agenze mu bibiina bina. Omwaka gumu. Kakati naawo
njagala munnayuganda atulaba ku Focus TV ategeere yes challenges weziri mu byobufuzi abantu basibiddwa abantu bakubiddwa naye nga tebannaba kukuba what are you dying for kiki ekyo kyofiiririra kubanga bwe okuyimirira ku katuuti n'oyogera oba n'oyambala essaati tekikufuula kitundu ku kibiina ofuuka ekitundu ku kibiina ng'oyise mu mitendera n'obanga owandiisiddwa ate ng'okufuuka memba w'ekibiina olina okuba ng'okoze application ng'osabye ne tutunuulira ne CV yo CV tuyinza obutakusaba mpapula naye ne tutunuulira nti omuntu ono mawale yeeyisa atya mu public kyova olaba nti abantu abamu ba NRM ng'era bwe baba boogera ebigambo biwulira n'omanya nti ono nno ayogera kubanga yeesigamye ku above abalala ba people power oba NUP n'omanya nti ono ayogedde bw'ati bwa NUP naye twagala tuveewo kaawo moving forward tusobola okuba nga tugenda mu kalulu ne tugamba tulina ba members bwe bati ne ba member bantu tuba twegera tutya nti ba members nti nga bwe tukola annual returns mu EC mandatory n'ekibiina olina omutamwa gw'olina okuleeta buli mwaka nti bw'oteekayo ensigo yo mu kibiina ogenda kubanga kikkakatako okumanya biki ebikolebwa mu kibiina. This is now the problem eriwo olwaleero kubanga tuli mu mbeera eri sarcastic. Waliwo kye tuyita luliira mu nnyana. Omwana n'agenda ku ssomero naye nga ye omwaka we gutandika ne guggwako nga buli we babuuza ekibuuzo tayanukula naye ng'ate omusomesa asomesa abaana asinziira ku ekyo kyokola mu kibiina nga tannaba nakuwa homework n'amanya nti no if you have a challenge mu mathematics ojja kgenda ewa Simbwa. So Simbwa asobola okuba nga takinga presidency mu kibiina mu mathematics naye nga alina topic gye yategedde obulungi okusinga bali banne. Exactly. Kakati kiyamba nnyo omwana ono ng'ayigira ku baana banne kubanga ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento kukola ki? Okubuuka. Kakati nno bino bye njogera bya kikugu nnyo okugenda mu bibiina by'obufuzi. Because at the end of the day, twasalawo tugamba tugenze mu multi-party dispensation. Era bwe tugenda mu multi-party dispensation, ebibiina ne byewandiisa. Awatali buwaze. Naye bannaffe olw'okuba nti waliwo unwillingness ey'okulaba nti eggwanga libeera ku national globe. Eggwanga lino lyolaba tulina okutuula wansi ne tuddamu ne tuli structuring. Nga bannayuganda, it might not be today, but of course this is where we must focus. Tuli mu bibiina bya bufuzi ebingi. Buli kibiina kiweebwe enkizo kituuke ku munnayuganda asembayo. Munnayuganda asalewo kibiina kikyagenda okubeeramu. Munnayuganda ekibiina kimuwe omukisa okwerendera abakulembeze ku kyalo gy'abeera. Abakulembeze bano bye mulondedde ku kyalo bagenda kubeera nga mmwe ababalonze mmwe security yaabwe esooka. Tewali drone egenda kujja Mawokota, kujjayo Muwanga Kivumbi. Nga Muwanga Kivumbi abantu b'e Mawokota be baamulonda. Drone bajja gizibira amakubo ereme kufuluma Mawokota. We have seen these things happening. Abantu ne bakwata omuntu, abantu abaali mu society ne bagamba nedda, ono omusajja ono omusajja waffe tagenda genda. Kimumuvira tetukitegeera. Mu Uganda weewokka wosanga abantu nga bakuba omuntu tebalina mandate ekuba muntu bakola mob justice naye nga abavuga taxi bakola mirimu gyabwe ababboda bayitawo buyisi. Nobody is concerned about what you are eating today. Very true. Nenga ate mu nsi ezimu kibeera kya buwaze emirimu gicreatingibwa nga abantu balina ogikola.
mu Uganda weewoka wosanga omuntu nga mugagga naye nga toyinza kutracinga obugagga gye bwava. Mwamisimbwa leero mazalibwa ga president active president owa NOB era igwe nga memba oba nga gwe abamu ku abo bataala ekibiina kino mukikoze mutya ku lunaku bwe luti olw'okubeera nti omukulu tetumanyi wa watuufu waali simanyi oba mmwe nga bamemba mumanyi awatuufu waali olunaku lwenga luno mulukoze mutya okulaba nga ensi n'abo abamwagala baamulonda okumanya kiki ekimufaako? Olwaleero njagala okutwala omukisa gwe okutegeeza abatulaba nti tetuli mu normal business. Ebiriwo tebiri normal, si bya bulijjo. Bitya? Lwaki si bya bulijjo? Nti Mwami Kyagulanyi amazaalibwa ge abadde ageekuliza newankubadde nga yali tanaba kujja mu byabufuzi ng'amazaalibwa ge ag'observinga. Bwe yajja mu byobufuzi yasalawo bwatya bw'ayagala so ng'ekibiina Mwami Kyagulanyi mukulembeze wa kibiina ekiwandiise mu mateeka agaluŋŋamya ebibiina by'obufuzi. Era Mwami Kyagulanyi ogenda okwesimbawo teyamenya musango, talina tteeka lye yamenya. Naye akalulu bwe kaggwa ebyaliwo kubanga akalulu kano ebeera process. Akalulu no katandika okuteekebwateekebwa tetwakamaze jjuzi newankubadde kabaddemu ebirumira baatandise dda kati okuteekateeka aka 2-3 kano kawedde kati bategeeka 3 kakati ng'ekibiina of course business tesobola kubeera normal naye ekibiina era kiba kirina okuba nga kiteekawo enteekateeka newankubadde nga yakimpowooze okuba nti tuyimirira wamu naye okuba nti newankubadde ng'ali mu buwaŋŋanguse mu nsi ye kubanga tetulinaawo kigamba nti Mwami Kyagulanyi tali mu ggwanga Uganda. Mwali mu ggwanga newankubadde nga ali mu buwaŋŋanguse tali mu magamba teyeetaayiza mu nsi naye nga ekyobuteetaayiza mu ggwanga lye kiva mu ebyo ebyeyolekera ddala lwatu. Mu lubereberye mu kunoonya akalulu walaba ensasagge eyaliwo, twayita mu misanvu twayita mu maggwa naye ne tugamba being a constitutional right katuvumiriye tutuuke ku ddakiika esembayo. Kalulu ne tukanoonya mu mbeera y'okusomoozebwa era akalulu ne tugagendamu polling day wagiraba ebyagirimu bw'obanga kamera zino president waffe yatugamba nti kamera ye mujasaasinga now kamera zatulaga newankubadde internet teyaliiko by that time but of course people managed to capture and store. Internet we yakomawo people were able to share. Ne tulaba ebyali buli wamu tebyali nnomo, tebyali bya bulijjo. Okulonda kwalimu emitendera ng'ena naye buli mutendera gwonna twalaba violence eyabirimu ekibba bululu intimidation bintu bingi nnyo ebyakolebwa. So those are the anomalies we are talking about. See, it's not normal business. Si bya bulijjo. So bwe tutuuka ku kiriwo olwaleero nti Mwami Kyagulanyi amaka ge gaalumbibwa but as a brave man yasobola okusiniikinga n'avaawo era Bannayuganda be bamukuuma be babeera naye just as any other person has been helped before because it is not a crime. Wanasimbwa omuntu agamba nti ku intelligence y'eggwanga Uganda nabiki singa baba balina kye beetaaga bakifuna. Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ali mu kabadi ka kweka kwekule. Njagala okuwa ekyokulabirako kiri kimu. Waliwo ssente juzi bwali obuwumbi 60 billions ezaava mu Bank of Uganda ne zisasulwa ekitongole ekitawandiisibwangako nti kirina service yonna gikyali kikoledde eggwanga Uganda. So when you talk about intelligence, I don't think we have to discuss that
because ng'ekitongole tekyoperatinga kintu kyonna tekirina bwe kirabikira. Ekitongole ekyo ne kisasula 60 billion Uganda shillings. I'm talking about taxpayers money. Neziva ku account nezigenda ku account. Offices era abantu basiba amatayi ne bagenda ne bagamba nti bakola mu financial intelligence. And they are paid heftily. Sente nyingi zafu. Juzi nga tuli ku bya Uganda Airlines, Kosase eyali ekulirwa Honorable Joel Senyo. Yagamba nti bamutula kite yasoma. And then n'apalapalanyaawo n'abagamba simanye biwandiko byabulira mu nyumba, simanye ate amazzi gabiyikako. And then people watered it like that. Recently here, we tulabidde ennyonyi simanyi ekiwawaatiro kyavuddeko, ate ennyonyi eno gye baazigula n'ekitongole ekyazikolanga kyaggalawo, tezirina spare. So when you talk about intelligence, I have questions and reservations on that matter. Is this propaganda tambula over? Bannayuganda tulina ekizibu kimu. Nti abatukulembera betwayazika obuyinza batukulembere. These are our servants, but they have turned to be our bosses. So propaganda gwe bakozesa bamutekamu sente nyingi nenga wa bulimba obuli fueled by a lot of money budduka nnyo okusinga amazima. Okay, Mwami Kyagulanyi tosobola kuŋŋamba nti gavumenti erina intelligence era gavumenti emanyi waali. Njagala nkuwe ekyo okulabirako kimu nga tuggulawo ekitebe kyaffe eky'Iganga. Mwami Kyagulanyi yayita ababaka ba parliament n'abagamba tulina a very crucial meeting egenda kubeera Mbale, si Iganga, Mbale. Omuntu yenna omugezi atunuulira abantu babeera nabo. You can look at her. Now she is very beautiful. Alaika negwanyiza. Nobeera ku ekyo n'olimwa n'okumugamba naye nga golooza nti akuliko naye nga takola kye. nga si byaliko. Olunaku olwo ababaka baavuga emmotoka. Baabategeereza batuuse Iganga. Naye mu bana ababaka be yayita, kuba yayita ababaka ba parliament, teyayita ffe, yayita babaka, teyayita bakansala, yes, yayita ababaka ba parliament bokka n'abagamba meeting egenda kubeerawa. Era intelligence gyoyogerako yadiployinga okuva e Nakaloke paka Mbale ekibuga kyonna ne bakidiployinga because they were fed on wrong information. So I don't think tulina obudde bwe tuyinza okumalira ku ekyo because we have tested this and we have seen intelligence only works kwabo bye baagala okubanga bakola ki bafuna. So Mwami Kyagulanyi waali wano, Mwami Museveni omulaba. Mwami Museveni, nze Mwami Museveni yawamba obuyinza ku gavumenti eyaliko. Yes, nali mu P2. I'm blessed. Bali saabalabako but I was in P2. Naye baatugamba Mwami Museveni yafuukanga. Naye naye lwaki bagamba bwe bati? Gwe watulako nemmwe ab'ennaku zino mubadde ndowooza ebintu bye mulyanga tebibafuula nnyo nga ffe, kubanga ffe twatuulanga mu mmotoka ng'olaba emiti gitambula n'ebizimbe nga bitambula bikugoberera ng'emmotoka egenda bweti n'olaba nga bijja sipiidi. Naye abaana bange mbavuga tebakiŋŋamba. Ndowoozaamu oba n'ensi eri exposed ku bintu bingi. So what do I mean? Tibagambanga Mwami Museveni afuuka kapa nekiwulirako naye ngomanyi lwaki Mwami Museveni nga bw'ajja wano abamulabye eri bawa intelligence nti omusajja ajja ayambadde essaati ya bikuubo ne ku nviiri ku mutwe talina nviiri. Yes, wakawala atakanaatera okujja wano. Najja Mwami Museveni n'ateekako wano enviiri nga za kirasita, n'ayambala ekkanzu n'akwata n'omuggo eri bamulabye mu kasaati ka bukuubo n'awenyera n'atuuka ku road block. Balinda wa ssaati ya bikuubo naye nga gwe atambula naawe
emitala gwogimanyi n'amakubo gwogakola ki so bamulowooza nti mwami Kyagulanyi byalimu biri nnomo byasukka ku bantu bye bategeera. Njagala nkubuulire nti olwaleero abantu bangi nnyo bwe badde olaba era nga n'ensi ebamanyi nti ono bw'ayimirira tayinza kuyimirira na Walukagga. Ono bw'aba ayogedde tasobola kwogera na gundi. Because people have been disapproved. Mwami Kyagulanyi yayogera olunaku lumu n'agamba nti bwe munaagaana okujja mu ghetto, ghetto ejja kujja gye muli. Ghetto ejja kujja gye muli. This is a man who walks his talk. N'alumba parliament. Walawo ekikonde kyaliyo mu parliament togikwatako. Red ribbon yawo ogijjukira. Yali ya mutawaana newankubadde abaagikwatako baali abagikwatako in favor of Mwami Museveni. Because Mwami Museveni asigala yawangula mu buli kimu. Newankubadde nga wabeerawo obugulumbo. Kakati bano abalala abamuyambako basasulwa with equal measures kubanga babasabula akalulu mu biseera ebyaddako awo. Kakati omwami obwo ajja mu parliament, ghetto oyingidde mu parliament olwaleero ne mu national budget 2026-2027 ghetto structure ejja kubeeramu. Naye ng'ebeereddwa omutango ogwayo. Naye kyavaawa ku ghetto gladiator olwo ghetto ezze eyingidde mu parliament. Tebiri nnomo. Era tuleme kulowooza nti kaakati akalulu kawedde buli omu yafunye ekifo kye oti be yalangiridde bagenda mu parliament. Of course Ugandans are watching. So wale ntazizaako. And do you think it is normal now? What I said Rokola? So you are going to see so many unusual things happening, but at the end of the day Ugandans will be liberated. Esubiri kyaliwo. Oh my God. Bino ebintu byakufa na butanyagwa. Njagala nkubuulire nti omusajja yakompozinga oluyimba lw'eggwanga. He sat alone. Na composing oluyimba lwaki? Lw'eggwanga. Abaana be bali ludda. Who talks about them? No one. And this is the country we want? Is this a country that you want your grandchildren to? I mean, some things have to change. And change is not tomorrow. Change is now. Change is going to start with you. Totunulira simbwa fe twakola omulimu ogwaffe ne tuleeta ekibiina. Ekibiina ntubagamba kize kukyusa bukulembeze. Njagala nkubuulire NUP bwe bange esobola okusiguukululayo omubaka wa parliament amazeewo ebbanga naye nga kibadde kigambo nti abantu olya mu lulime ne mu luzise abantu ne bagamba tebagenda kuwa kalulu ne batakola ki? Netakakuwa. Oh my God, we are moving, we are breathing. No amount of intimidation is going to deter us. No amount. Njogera bino ebigambo in camera. No amount of intimidation is going to deter us from the cause. Parasibu abantu nga balinga baweddemu essuubi. Ekyo waliwo abakiteekamu amafuta. Ugandans are not hopeless. Njagala nkubuulire nti nze ntambula. Unlike other people, abantu abamu abatalina na right of way bakugamba nti bannayuganda baweddemu essuubi kubanga ye wava mu ofiisi gyasasulwa ssente agenda mu supermarket oba alina n'abagenda mu supermarket agenda mu nju ye. But for us we've moved. Tusiiba mu bantu. Who told you nti bannayuganda baweddemu essuubi? Baaligenze mu kalulu nga baali tebalina ssuubi libaggwamu lunaku lumu. Mr. Museveni took 5 years in the bush. Why do you people think nti okubanja akalulu kulina kubeera kwa wiiki emu? 5 years in the bush. Agenda Luweero naye ajja Ntebe. Why didn't he go straight to Entebbe? Bwana Simba tulowooza Kabanja nti kiriba ekikolwa ekikolebwa there and then immediately nekitutte ennaku tugenda kati on the 14th day of July 2020 nagenda Kachiri. Na leading abantu when I was the Secretary General of National Unity Platform. Ne leading abantu nenyenda netulayiza Mwami Kyagulanyi kuba president w'ekibiina. Nze kennyini
nenkwata empapula nenzitwala mu Electoral Commission nga nyanjulayo obukulembeze obupya. The following day Mwami Sam Lwakojo ne Jotham Mutaremwa bagobwa mu kakiiko k'ebyokulonda. Oluvannyuma gwe olw'okwanjulayo kati nno kankubulire bi. These people are very innocent. Tebamanya kyakolebwa naye ekyabavunaanya they slept on job. Akati today I want to tell you honestly. Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu era wajja kubeerawo abajja okusumagira olunaku olwo. Batya okugamba bino Jotham Mutaremwa oba yali secretary Sam Lwakojo yali mwogezi yali mwogezi ono nga secretary naye nga ekitwalibwa mu Electoral Commission. Electoral Commission eyo erina engeri gyekolamu operations zaayo nti ffe bannabyabufuzi ebibiina by'obufuzi byonna bifalinga under political parties desk. Kati eno political parties desk ye receiving empapula ezivudde mu bibiina by'obufuzi. Kati nze kanze mmanyi kye nakola wano between this table abana simba akabadi kyakali awo wano by then waliwo people power movement ninga bagamba mulina okuba n'ekibiina mwami mawe yagiyita examination center UNEB center mulina okubeerako we mujjidde. Bwana Simbwa bukugu kyo mwayolesa okubeera nga musobola okupenetratinga system without okutegeera nti muleese muntu ono kalowooza waliwo kuba ne liba we are not of yesterday. Ekibiina twakitandika mu 2004 and we knew what we wanted. Era Mwami Kyagulanyi twamusportinga ntumuteeka mu kibiina nga maze bafujirira omusimbi. No. Actually nze ekikyanfudde oba omulamu oba bwavu because at the end of the day bannayuganda bonna boogera ebigambo ebiri unsubstantiated. Tewali munnayuganda yogera kigambo kituufu. Kibalama ne ttiimu ye baweebwa ssente. Nze kennyini kakiri naliyo nze kennyini mu 2019 nze nakwata certificate y'ekibiina nga kiva mu National Unity Reconciliation gera mu NUP. Ani yatuwa ssente nga tukyusa erinnya ly'ekibiina? Okay then ani yatuwa ssente mu 2004 nga tutandika ekibiina? Why do you think nti Kyagulanyi okujja mu kibiina as a member has to pay money? Ekibiina yakigula nekiweebwa ssente ye kakati atavuddeeyo kwogera tuleme kumwogerera paka lwalivaayo n'agamba nti yagula ekibiina naye ekibiina tebakitunda kyenjagala ekyo tumanye bino byonna bye tukola ne juzi wano bwe nagenze ekavule nenkola press conference era abantu nabagambye ne bagamba nze bunaye njogera kate ng'omusezi agula essowaani teno yakulirako bantu bange nabagamba temunsaba ssente because I'm not doing any transaction here. I'm only rethinking myself. Nekubya mu mutima neŋŋamba ekintu kye natandika nga nina ebirowoozo kanneme kufiirwa mukisa guno mbeere mu mbiranye n'abantu. Let us end the wars. Ng'erolayo bwe ŋŋamba bannayuganda ekiseera kituuse buli muntu yenna alowooza nti alina obwongo obusobola okugatta ku ggwanga tuleme kwerowoozaako ng'abantu tulowooze ku ggwanga bwe tugenda okulireka n'abagenda okulibeeramu enkya. Let us refrain today twekube mu mitima twesonyiwagane. Mwami Museveni, yes, you have done your part. It is okay. Leave Ugandans to do what they want them to do. Let Ugandans appreciate what they want their country to be. You have done your part. Mwami Kyagulanyi, bannabyabufuzi banno, you can listen to them. Nammwe abalala abalowooza nti buli muntu anaavaayo agenda kukola kibiina ky'abyabufuzi, that is a wrong narrative. Let us sit down and focus and rethink. Eggwanga twagala libeerewa. Bwana Simbwa, tamuzizamu abatondawo n'abakulembeze abatwala kati ziri zitya? In terms of what? Nga tuviiridde ddala ku Mwami Kibalama mabegako tulina bingi ebyali bitambula. Omanyi nazze nkuleese wano
era mwe nabadde nnyanjula again for propaganda olusi mutwagala okukakasa muna Uganda agoberera emikutu gino abeere nga amanya waliwo okusika omuguwa okwaliwo nga bagamba nti maybe ebyakolebwa mu kuleeta ekibiina kino kikyufu ekiwa Robert Kyagulanyi ne ttiimu ye olwo bye mutakkaanyako ebyaleeterawo okugamba nti mugenda na mu kkooti tamuziza mu ssaawa zino muli mutya Kibalama ne ttiimu yo nga we muli kakati ya Nuupu eriwo now tuli National Unity Platform. Okay? The National Unity Platform erina obukulembeze nga Mwami Kyagulanyi ye president w'ekibiina. President w'ekibiina tabeera wa mirere na mirere. Aliwo periodically according to the semateeka of the kibiina. Now tulina Secretary General who is David Lewis Rubongoya. Nze I've never been a Secretary General of NUP. Sitoma wana kirimu. Era bwe nabeera Secretary General nakola omulimu gwange nendeeta obukulembeze obwo obuliwo leero. Mu bukulembeze bwe naleeta nenfuna ababaka 57. I think ffe tusoyinza okubeera n'ababaka abangi mu myaka gyonna egy'opposition. But I think awo wembeera nga eyo credit nze mmala ng'omutandisi. However, ffe nga abatandisi tuli bana. Weya tulina Mwami Kibalama as the chairman, tulina Simbwa Paul Kagombe as the spokesperson, tulina Mwami William Odinga oyo wa research and police, tulina Mwami Winston Kigozi, the founders are 4 as we speak. Yes. Era tuli under the National Unity Founders Forum. Kituwa leverage nti ku structures waliwo structure eri esooka etavaawo. Exactly. This is why abantu bonna mubirabyeko. Oli n'agamba nti ffe twakola Mwami Kyagulanyi, oli n'agamba ffe twatandika NUP, naye osobola okuzaala abaana ewaka kubanga tolina ssente zibagulira mmere n'odduka ewaka. Era n'okyejjako ekyobwataata okuba osobola kungamba nti wakola ekibiina ate n'okiddukamu n'ogenda. Tulina kubeerawo munda tutereeze ekibiina. So even n'ekigenda mu maaso olwaleero ffe tuli contented ng'abatandisi. We are comfortable where we are. Kubanga ekyatusuza wabweru kituukiridde, n'abaatugezaako twekiikamu batumenye enteega baamaliriza be bagudde. Onfuna? So kakati tetunaba kubeerawo watweraliikiriza. Nali neeraliikiridde nnyo ngamba nti waliwo ebibiina ebipya ebizze bigenda kubanga bigamba ate kakati banyonyola Bannayuganda. Naye Bannayuganda ne bagamba nedda mutuweemu kaakadde. Ono wabanga abaddewo emyaka 4. Kale NUP nayo katugirekemuuko ekibanga tetugimanyidde tukyagirinamu essuubi. Newankubadde nga waliwo intimidation na biki na biki, abantu bayimiridde n'ekibiina. Olwaleero ffe tuliwo kuyimirizaawo ebyo ebibadde bikyamye, tubagamba everyone come back home. Let us rethink, let us refocus. Kwa kakati gwe eyakoze ekibiina n'ofuna obululu emitwalo 3 nkwetaagamu NUP. Jangu egate ku NUP. Talina mulamwa. Tuleme kumalira Bannayuganda budde. Yes, watadde ababaka ba parliament. Bwasimba mbadde balitukula. No, growth tegenda kubuka tegenda kubeera ya macho. Njagala tuwulira opposition ya Kenya. What do we borrow from the neighbors? Yes, there is free will. Era abakugu baloya bajja kujja ba justifying abo Bakagombe, omanyi Bakagombe si bannamateeka, ebibiina tusobola okutondawo ebibiina 600. But of course mutondawo ebibiina 600 nga tosobola na kuyisaamu kansaloomu. What is the incense? Tulina ekizibu kya Uganda kiri kimu. Anasimba watalungi ebibiina by'abantu. Tulina ekizibu kya Uganda kiri kimu. Kiri eki? Kimu. Ekya NRM eno okubeera nga eri infused mu state duties. We have enough problems as opposed to fighting our own selves. Let us focus on that gentleman. Abantu bana bagenda mu parliament, amateeka kali nibo banga gwoli muntu omu nga Joel Ssenyonyi. Leta etteeka erya minority ogambe
president nga yesimbawo alina okuba nga avudde ku inkambense. Omusajja ono njagala aleme kutegozesa mmotoka zino ezimuwerekera. Njagala omusajja ono yeefuule ng'agenda mu ddwaliro ekiwoko. Agenda asaba akalulu ng'akozesa mafuta ge. Eryo etteeka lisoboka okubaawo ba ku bukulembeze bw'eggwanga. Aligenda mu bukulembeze nga kati ali mu kusikiriza executive orders. Mwami Museveni anoonya akalulu ng'ate yagenda okukiikirira eggwanga lya Uganda mu America. Sente zajjayo tewali amukuba ku mukono. Lwaki bino abagenda mu parliament batumalira obudde? Otosobola kugamba nti oli examiner ate nga nawe ogenda kukola the same examination you are setting for the children ovewe wane mbe ebibuuzo byabadde byangu nga go abisetting the answer gozirina. Is that normal? And how long are we going to be in this circus? Bana Uganda bafa because of stupidity and nothing. Lwaki tubeera mu bintu ebyasenga vudde ngaddemu? Mwami Museveni akuumibwa asula mu State House asigala alya emmere n'omusaala ng'agufuna. Buli privilege agisigaza. Yale wali osambyeko omupiira n'engatto yerimu emisumaali. Buli gw'olinnya ku kalenge asemuleka wansi gwe n'ogenda ne kipa yennyini n'omulinnya n'oteeba mu ggole enkalu naye n'oserebulatinga nnyo n'abakuserebulatingirako nno babeera n'ekizibu. Kyova nalabye Namyalo ng'agamba abageto mwe twabateekamu obuwumbi ne kakatteebereza wano mu Kisenyi DRZ zino Mwami Museveni yafunyewo obululu 34 Kyagulanyi yafunyewo 600. Neweebuuza gwe byabakaba ate 600 olusuka ku balonzi walujjawa otunoonira ebintu egina mu maaso bikutabula. Nze neewuunya n'okwewuunya kubanga nze nzirayo ewaka kati bankubira wano essimu namanyi kye bansaba baleka bansaba mmere oba nze nginoonya. Naye neebuuza omuntu ayimirira wano TV bw'ati n'ayogera obulimba ng'abulaba naye sebo n'addayo ewaka ne mukyala we n'amuhaginga naye nga bamulaba ku TV nga yayogedde bya bulimba. Bw'ojjako essuuti eno toddamuko ka buntu n'ogamba wano nange nakubye endobo nalimbyemu. Oba bateekawo katulaba abazungu abo bakola bagita VR ozaayo akatambi emabega. Abaana bo bali kugamba ki? Mukwano gwange yafudde, may his soul rest in peace. I'm not attacking the dead. Geno Sunday Deus. Geno Sunday ze nagendako e Masaka eyo nga si bya bufuzi. Yes. Person. Naye yayimirira n'agamba tetugenda kuwaayo buyinza. Mwe baani? Ani was monopoly over this? Malaga wa buyinza bantu batalina amula bino. Iwulirize. NNC wano we tuli tuyinza n'okubanga wano we tutudde waliwo abafu wansi. And nobody talks about them. Ne bagenda kujjukirako ki? Olwalo nalabye mitimbagano gino nenyamira neŋŋamba yii abaana b'ono omwami nga bali ku ssomero. Abaana b'ono omwami bwe baggulawo essimu ne bawulira bannayuganda bye boogera ku kitaabwe bo bawulira batya kubanga gw'ogenze. Let us set precedences. Onfuna? Nze olwaliro abantu baŋŋamba ne bansaba ssente waddayo mu kibiina bakuwa ssente olina ofiisi. Simanyi abantu bano be nayogeddeko wali mu kutandika ekibiina bakiteekamu ssente mmeka ezo ze bagaba? Bayinza baba bazimanyi nga zibasinziirako okubanja. Toyinza kumanya by'otomanyi. Propaganda oyo omukyama tumuggyemu. Neyanzizza nnyo ngenda kuddamu nkwebaza kubanga eyeetuukidde tanywa matabangufu nze Kagombe. Gwe bw'owulira nga onalewo okuga akugamba nti yatandika NUP. Propaganda gwe mbadde mpulira kati nzize ku soosi kwennyini. Completely and also. Gwe bw'owulira nga mwami Mpuuga akugamba nti ffe twatandika NUP. Mwagitandika mutya? Era lwaki mugirekawo? Kubanga Kyagulanyi abalemeseza ekibiina nti omuntu omu atulemeseza ekibiina n'oyimirira n'ogamba nti Kyagulanyi yanemesa ekibiina oba Lubongo yanemesa ekibiina obeera okola bulungi.
kati nga nange nkeera ku macanga ngamba bannange nno Bakyagulanyi batugoba mu kibiina abaana bange bali nsegerera sisobola vaamu awo wetufiira Bwana Simbwa nga tuwumbawumba bw'oba otandika ekintu oba ne vision oba ebirooto oyagala kibeere obukulembeze bwe mwateekawo obuli active kati buli mu direction yeyo bikyali mu direction ntuufu gye mwatandikirako oba gye mwali mwagala okubeerako oba bwawuguka njagala okutwala omukisa guno okutangaaza abatulaba naddala bamemba b'ekibiina kyaffe tebagendera ku propaganda w'abantu obukulembeze bw'ekibiina buli ku mulamwa tebuvanga ku mulamwa irrespective of the so many challenges njagala nkubuulire ffe tuli mu bintu by'obufuzi naye nga be tukola nabyo eby'obufuzi balabbayi bayeekera owulira asima wano ekinnya n'akiteekako pasipalamu n'akugamba bw'oba oyitaawo oba nakuterawo entebe naye bw'obanga olaba nga tusobodde okusavaivinga obutego bungi wawulidde Honorable Nsibambi ng'agamba nti ababaka ba palamenti 3 abaakamala okulangirirwa bagenze ne basinkana Mwami Museveni akantu ako nakawulidde neŋŋamba kamera engeri gye yagalwamu n'obujulizi n'okulabisa ondaba 3 ondaba wa simeba gwali mu kibiina obusolo bw'amanyi ondaba wa nze we nkusanga ng'ositamye totuula nze ndi naamwatulira gwe kola ky'obadde okola n'ekibeera kintu kya bulyaza amaanyi ku levo ng'osomesa abadde asomesa mateeka Makerere University yakigambye abadde asomesa emyaka 25 bannayuganda bano lwaki obaleka mu suspense lwaki okola disservice gwe wanga wagenze n'osinkana Mwami Museveni nga n'ekifaananyi kyafulumye gamba nti Kayemba afaayo n'abadde naawe Kayemba jangu otegeeze abantu waganye olabikira mu kifaananyi Mwami Museveni is not a ghost okay okusisinkana Mwami Museveni let us know wamusisinkanye ku lwa kibiina oba wamusisinkanye ng'omuntu ayinza okuba nga kyaliwo nga mwabadde mugenze kunywa mu kacaayi it is allowed Mwami Museveni alina mikwano gye bayibayo bakubira n'abagamba halo olinkaha n'amubuulira ng'amubuulira bikwatagana ku Maama Janet mukwano gwe yes so kati bano bayinza okuba nga bagenze kati gwe ssebo bwe muba nga kyemukola kigamba bannayuganda muleme kuzza bannayuganda mu sarcastic means ezo kubanga babeera mu doubt kakati abantu banabona emitima gibanuŋŋuuna Bwana Simbwa nammwe mwennyini abanuufu mwabaddeyo anti kyenkugamba we cannot accept deception yereetedde abantu boolaba bano ababadde beeyita nti bannaggwano okugwa kubanga bwe beefuula nti basekanyoli agwe muwamu tubulire ebyekibuga ensi yavaawo awo omuntu akutunula mu maaso n'omuggyako bujja amasannyalaze naye nga takuwadde kalulu kitegeeza temwabaddeyo tetwabaddeyo basatu tebayagadde mu kamera alleges must prove and tell us the names of those who went. For us as a party, we shall sit down with our members of parliament and then they tell us olutabaalo lwabadde lutya bannange ebyobufuzi tubijjemu deception tuyimirire mu kamera because bannayuganda batwetaaga batwesize tubawulire ebituufu gye batabeera tubasakire tubaweereze naye ebintu bino because at the end of the day genda kwesimbawo mu 231 constituency yonna ku 2 bweziti 231 ate natandise naye nze ebintu ala mu parliament byakwogera bituufu mazima I don't even care because at the end of the day I'm now 45 years awo togenda gendayo manyi lwaki aboogera amazima tebabaagalayo kakati akulireko Uganda bashifutinze golopost baagala bamazima balaali balaali abali ku mulamwa nze nsebo sikyasasula boda oyiwaffe oyo Bwana Simbwa tuula Sente Kyagulanyi ali sasula nga afuuse president
Bana Simba obaka bw'ekyo obusembayo eri omuntu obaka bwange obusembayo oyiri Munnayuganda kanonyo atunamaliza tujja kusabira ddala nti wawumbawumba Munnayuganda omutegeeze na kiki essaawa zino ekigenda mu maaso kuba ssaawa zino tuli ku keeri gye mwagamba esembayo netitegeerekeka tetugitegeera ffe abali abange ekirungi soka owumbeko eyo then ekirungi nti Bannayuganda twabalaba all through the campaigns. Ekibiina kyaffe for starters bakimma ssente naye nga ziri mandated okubanga zituweebwa because we have that in numerical strength nga babaka ba parliament. Okay? Ne baleetaletawo ebiteekateeka simanyi bafudde iPod bagitadde mu under NCF. These are two different things meant to do different things. However, how they merged, that is another day's story. Tujja ku interpretinga kiki bagenderera era bikolagana bitya because they have parallel duties. Kakati bikolaganira batyawo. Now ne ba blockinga sente. Twagenda ne tuteekawo fundraising era essimu ezaaliko sente ne bazi blockinga with the monies burnt there. Now Bannayuganda abo boolaba campaign bazeetabamu massively. I don't know whether President Museveni was the one funding our campaigns. Ngabo tear gas. I think that is not right. So Bannayuganda ne participating mu kanoonya mu kalonda massively kubanga nze ndi mulonzi. Nze seeyogerako kubanga nawulidde. Nze nalonda abantu bonabona ku mitendera gyonna egy'okulonda naye ng'ate polling station sitambuzawo bigere wabula nkozesa ssente. So obwetaavu bwange n'okukola obuvunaanyizibwa nalonda kitegeeza nti bwe mba nalonda nawe walonda manyi gwe nalonda naawe omanyi gwe walonda obwo ne tubumala. Nze nali ku polling station bwe namala okulonda n'enzirayo ewaka because okubala buli kwatandika ssaawa nga 10 awo 11 naye nakomawo to observe bwe nali ku polling station yange ekyebando batuwa parameta we tulina okubeera abasirikale ba military bajjanga poliisi munda mweri naye ng'abantu basirise military nejja military police eyambala red ne bajja ne bagugumula abantu ne bayingira munda ne bebbika munda gye baali babalira obululu tebatataganya bululu naye bebbika kutaasa mbeera kubanga babayisaamu ow'embuya. Kakati ne twebuuza bano abatutabangula mandate yaabwe eriki bwe bayingira munda batekinga positions njogera mu Kampala CBD batekinga positions nga bagamba Kyagulanyi abantu anti bamanyi okuba we bati bakuba abantu engalo zino batuuni abantu ne basigala kulaba bulabe nga tebakyasanyukira kalulu kaabwe olwo tuli mu Kakuuma. Era ebyava mu Kakuuma ffe twagamba transmission y'obululu erina okuva ku polling station n'egenda ku district funding gye twakola ey'obuwumbi obusukka mu 78 nga tufacilitating electoral commission yalina okubanga ekola direct transmission of results nga ogamba nti kapukyolwa transmitted this. Kakati mwabali ku tale center temuliwo nga bifaananyi mulina kubanga mutaalinga biri ebijja ne mwambi yabakama ebyo nabena amateeka ya violatinga nga yayogera bagambye no tetwogera ku bintu ebyo naye mwami Nyambi Tembo twesonyiwemu kubanga buno vunanyizibwa waffe. Now tugenze mu Kabanja bino bina byaliko emitendera kusaawa emu ogenda ku campaign n'oluguudo ne balukuwa saawa 11 campaign zikomye togenda nagenda gyogenda kusola gye wabukinze because these are restrictions batuteekako ne tugoberera amateeka ago okubanja akalulu kano tekuli nomo kyobola anti president taliwo tekuli nomo era bw'oba onaabanja omusajja ng'osula mu nnyumba ye n'omugezaako enfunda ng'omukubira simu oyinza n'okutuuka ku sserijjako ebbaati kubanga onajjako ebbaati oba agenze ku extreme. Kakati omuntu walekerawo amaka ge yeezimbira n'alekawo emmotoka ze n'alekawo ebifo bye eby'obulambuzi n'agenda wansi mu ttano and then you call that normal business. Mukyala we twamulaba wano nga bamukubye era CDF n'avaayo n'agamba nti ate twamukubye kubanga ffe amagye gaffe tegakuba bakyala
But of course everyone saw these photos. Era tunyolwa kulwebikola ebifaanagana ng'ebyo. Naye ono nga taliiwo kavuganya mu kalulu. Gwe tugamba nti okunoonya akalulu kwawedde. Ate ne tugamba nti tugenda kunoonya nga tugenda ku street. Naye njagala nkubuulire. Wano tulina olugero enjogera egamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe. Kakati gwe oli tamanyi nti gwe ekigere kiriko ennyama ntono naye awulira vvumbe. Kakati naffe nga abantu abali mu technocrats abali mu kufumba, we are moving steadily. Bayirawo bw'olaba kisa kya Mukama ng'avuma Namyalo. Tulowooza nti that is a normal business because they belong to the same party. Bw'olaba Kabanda ng'avuma Dr. Baryomunsi, that is not normal business nga bakamala okuwangula. Oyinza okwesanga ku makya nga IGP ate kubyesigye foli naye nga bonna bali mu byakwerinda. So omuzannyo gwe tulimu teguli nnomo because bannaffe abatukulembedde emyaka 4 baganye okuteekawo terrain eri nnomo. So we are operating abnormally. Let us accept the anomalies now. Kubanga muno mu nkyamu mwe mugenda okuva engolokofu. Kyagulanyi tewali mbeera lwaki abantu bamugamba nti aveeyo. Ani yamugamba okugenda? That boldness means a lot. And for us who at least who are close to him, kituwe essuubi. It is not yet over until it is over. Alaba Focus TV nkujjukiza okubeera ngo subscribinga, nkujjukiza okubeera ngo likinga, sharinga na Tash Media. Tulanye okubeera nga mulaba omukulu tusibula abantu. Njagala okutwala omukisa guno nga nsibula abantu mbuuze ku muganda wange Musanje Owenjerwawo, mubaka waffe wa Parliament ne George Musiikira municipality, ne Bulasiyo Zamba Kasa mbagumya bannange engabo tulemenga kwerabira gye tukoze eki nva ensolo kweri ku kizigo. Kale omwami ono etunaba tufunye omukisa tujja kujjanga naye tujja mubaleeteranga atugambye atukakasiza nti kati tulina omwaganyo okumufunanga kanye kuba tukubaganyeemuko birowoozo bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ne wamu naddala ebiri political kuba ye waasinga okwagala ennyo. Otherwise wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi